Mama Tuusu yalabiseeko nako jalina concert guno omwezi gwe tugendamu ogwa October neyanziza so yo yalabiseeko nga obuyembe takyabuyo yabulya babusalaasala antayimu etuuka waliwo obumeketera obumeketezo okajja ku muti straight n'omeketa katayimu etuuka ng'onoze ng'osalaasala n'oteekamu otunnyo n'otuula bwoti nga gwe landiroodi kumbe oli mupangisa weebale nnyo n'oteekala ne bbakuli giteekaawo ajjukira oba tolabayo n'olya nga togambwako okumala essaawa zeezo okyusa bukyusa TV gy'oyagala gy'olaba. So Shiba wakati nga tukyagenda maaso okunoonya engeri gye tuyinza omukwatamu atubuulire. Ababuulire ki? Yakola ebintu ebyo. Naye nga lwaki mukola ebintu ebyo? Yiba nabadde naani. Kabako onangamba olaba Kabako ageze yefunugula ku stage watu singa abadde ali musajja wa mudu ya office. If he was someone who would sit like nabera obubezi ayina omubiri omwana oyo Shiba yagonda nnyo naye akaseera bannaye keeko kalade bwasukka omwagala azaale nga wataano abaana abalekenga tebannafu agasoma bacha bagaye jajja wuuyo mwana nabo ino okuba nange mwali mutuga banera buli omune hormones nga mwagamba embuto nga ezifaananya zitya naye no bamuyita sikogga sigenda sigooka yenze kuyinikama ennyindo nalo bannaye olulaba olubuto luyinza n'ojjuwa mu myezi egisembayo olubuto ku nnyindo telusaaga naye ono omuyiribi naye ndowooza ne lifestyle ematalinga lifestyle ematalinga byonna bituufu lusobola okukola byonna bikulukoze Jasmine yagenze wa mentor we okay so Shiba alina concert era gye yabadde ne press conference y'abamuli n'ayogera eri abamuli okubanga atuwa enteekateeka ey'omukolo gwe njagala okubaza gyo nabe press conference ya Shiba nagira kuba bayisa mukaga yabadde kweri eseza atandisa around sawa 5 webale kutuuka mu budde nyongera okubiriza abayimbi abali eyo buli woyita ab'amawulire bami mutuuke mu budde omuze gw'okugamba abantu mujja sawa 4 ne mutuuka saa 9 abayimbi balina obuzibu abayimbi abalala mubaleke bw'oyagala okubugirizaako kati Shiba yabaddewo naani actually Shiba ku pano yabaddeko na Kabako eno mu bagest be yayita ate nga yaba invitinga Lydia Kapakati ne luli press conference zabeeranga bajjangawo ba sponsors be babeerangawo then abayimbi ne bajjanga babegattako leeta kale muna abayimbi baganyadde okogera nga abayimbi bannaabwe tebannatuuka ani ne weerabira nti nno omwana eyazza ayagala kufuna mboozi eya PR ate agenda afuneyo emboozi endala ate gwe n'okyerabira nesokotwe Shiba Thank you so much to the media houses. I know about your complaining about interviews. Yes. No. Sometimes I take out to your interview to be one. So now what you say about narrative, what you have in love, Gasiri and Taro Syria, where we were, to your gallery, especially. One Love Uganda, I can't wait to see you on 4th. Shiba, which is which? Which is which? Chituofu tusubira tusubira. And I'm so inspired by Shiba. She's been in the game, she's done it all, she's had it all. So my best is that we try to have process, but they don't pay us because I know at least I've seen also Javu de Mariga. Much take it. Wamani na muzomwezi nya enze ne bakyali baffe bonna tetugenda kwebaza tetugenda kulinnya kwebaza lunaku lulala
tetulinawo olunaku lwala ate tukwebaza oli mulamu tugenda kwebaza ng'okyali mulamu naki kale ebyo nno byebyo Futsu yasabidde Shibba omulala afuuse obuzibu mu ggwanga muno oyo nno naye mukazi wattu kale the Spinnaker Queen agenda kubeera ku cricket oval yakyayimiridde nno abaali balowooza nti bw'anaava mu bata anaddamu okuyimirira ne kati atandise n'owalampa si kuyimirira kwokka n'okuwalampa ebiri awo abikola ki neno ndi wano naye ndowooza ku Sunday eno nsabireko wa mpozi simanyi noba ngendeko ekkanani onoonyaayo puliye service eyinza okunyuma nsonga ki